Mu Uganda abantu bangi bafuna emitawaana wabula ebiseera ebisinga obungi tebafuna kuyambibwa mu nsonga z'amateeka naddala okukolerezebwa mu kkooti olw'obutamanya kyakola. Obuzibu obusinga obungi buva mu kubulwa nsimbi za kupangisa bapulida okubawolereza mu mbuga z'amateeka era nga n'ensonga lwaki aba Uganda Law Society buli mwaka bakuŋŋaana okuyamba abantu okubawolereza emisango ku bwereere mu kye bayita Uganda Pro Bono Day. Abaana bano nga nabo balina omusaayi balina obulamu ng'abaana baffe betuzaala ne bayisibwa nga buddole ne bayisibwa ng'abatalina bulamu mu mibiri gyabwe. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno omulamuzi Justice Remy Kasule wano wasinzidde n'akubira bapulida nti ensonga z'abaana b'eggwanga bazitwale nga nkulu nnyo era wano wasinzidde neebaza ebibiina by'obwannakyewa okukola omulimu omulungi ku nsonga z'abaana ate n'akubiriza n'abo ababadde bayeyambisa ebibiina bino okwerwana ku byabwe bakikome bannambiro. Egyo mikwano gya kkooti gye walabye mu mateeka gye bayita amicus curiae be bantu abavudde ne bagamba nti ffe tulina amagezi ag'ekikugu mu nsonga za ssemateeka era twagala okuyambako kkooti okwongera oginnyonnyola ensonga zino eziraba esobole okusala omusango oguleeteddwa mu kkooti ogukwata ku byokulonda nga ewulidde obukugu bw'ensonga y'okulonda. Emikwano gya kkooti gino gitunuulira okulonda okuva mu 2021 ne mu 2026. Mu 2026 Besigye bwe yatwala omusango mu kkooti nga bakanye byava mu kulonda, kkooti yawa ebirowoozo ku mateeka agafuga okulonda na kiki ekirina okukolebwa kuba yakizuula nti okulonda kwali tekugoberedde mateeka. Mu nsonda endala bapulida abalina obukugu ku nsonga z'ebyobufuzi bategeezezza nti ebyapulida bassettendekero w'Amakerere okwetaba mu musango gwa munnakisinde kya Go Forward kya mugaso naddala okuzza essuubi mu bannayuganda nga bawa amagezi ag'ekikugu ku mateeka nga munnamateeka Isaac Kampanga bw'annyonnyola. Amateeka ag'okulonda gatereezebwe President abenga bw'agenda mu kulonda wabaawo okulaba ng'akozesa ensimbi ze ng'ebintu byakozesa eby'eggwanga ng'emmotoka bikendeezebwa nga n'ebisuubizo byakola ku lwa gavumenti tebikolebwa mu kiseera kya byakulonda. Ekyo tekyakolwa naye tekyakola si lwakubanga tewaaliwo birowoozo ku ngeri ki constitution gye yina kukolebwamu kuteesamu. Waliwo ekibinja ky'ebibiina by'obufuzi ne civil society organizations ebyatambula mu bantu ne bikuŋŋaanya ebirowoozo ku nnongoosereza. Era ennongoosereza ezo ne zijja ne mu palamenti n'ezisaba emyaka 2 nga tunatuuka kulonda nesaba attorney general ate ennongoosereza ze tuteeseze ffenna wamu kulongoosa constitution. Mpanga agamba nti akateebe eggwanga mwe litubidde kiviridde ku palamenti kugaana kukola nnongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda omuli okugira omukulembeze aliko okukozesa ebintu by'eggwanga gamba ng'emmotoka n'ebirala wamu n'okugira abalonzi ogenda mu maaso mu kubagulirira mu kutuukiriza ebisuubizo mu kiseera ekyakalulu ko n'okukozesa abasirikale mu kutiisatiisa abalonzi. Lino ggwanga Uganda si LC, lino ggwanga tosobola kubeera ggwanga ala n'ekyalo tesobola kumala nnaku 2 nga tekimanya ani chairman. Katawuni akatonda kasobola kumala nnaku 2 nga tekamanya ani meeya. So ino ggwanga tosobola kugamba nti tumale omwezi mulamba ebbanga esuka mu mwezi mulamba nga tetumanya ani anaaba president. Ensonga ya president erina okusalwawo mu bwangu obw'ekitalo. N'olwekyo etteeka okusaba nti omuntu atamatidde nakivudde mu kulonda ayina ennaku 10 okuŋŋaanya obujulizi okutwalayo okusaba kwe kituufu. Era etteeka okugamba nti okwemulugunya kwonna kulina okusalibwawo mu nnaku 30 nakyo kituufu kubanga mu ssemateeka tulina transition period okuva ku campaign lwe zitandika okutuuka president omupiira yalangira za nnaku 9. Ebibiina by'obwannakyewa ne bannamateeka ba John Patrick Amama Mbabazi bazze beemulugunya ku nnaku 10 ez'omuswaba abavuganya ku bwa pulezidenti mwe balina okuweera empaaba yaabwe ate nga bo abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baweebwa ennaku eziri 30 era bw'ati Mpanga n'annyonnyola ku nteekateeka eno. Mu ndowooza yange nze ndowooza omuntu bw'avuganya ng'era yakulira gavumenti ng'era yawa ebiragiro ku nsonga zonna kikosa emikisa gy'abo bavuganya nabo. Omukolo guno gwetabiddwako bapulida bangi okuva mu bitundu by'eggwanga byonna nga ne Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago talutumidde mwana. Wabula bannansi bakira babuuza nti banaayambibwa batya
nga ne bannamateeka ab'amaanyi tebafuna kuyambibwa nga bwogerageranya ku kyalukwago okuba nti ne gye buli eno takkirizibwanga kuyingira mu ofiisi bannakampala gye baamulonderamu.